tugendagenda mukono eyo nate mu mbeera y'okulaba ng'ebyokwerinda binywezebwa embeera si nnungi mu bitundu byeyo mu ngeri yakyogerako si yakireeta omunafu tayinza kuyitanjala kujja abatuuze bagamba nti abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda tebafuddeeyo obubbi bufuuse obubbi abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nga nate batemulwa bagamba nti ekiseera bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okusitukiramu okulaba nate ng'embeera eno erinnyibwako nfeete. Abatuuze bawangalira ku byalo Ntaawo, Bajjo, Buddugala, Nambaga n'ebitundu ebiriraanyeewo nga bino biri mu Mukono Central Division, Mukono Municipality bali mu bweraliikirivu olw'embeera y'ebyokwerinda egenda esajjuka buli lukya. Bagamba nti okusobya ku bakazi Ettemu n'obunyazi bw'ebidduka mu kasenyi akali ku luguudo olumanyikiddwa nga Ntaawo Naro nga luno lugenda ku kifo ekinoonyereza ku by'obulimi mu Mukono lufuuse kattiro nga buli lukya bwe batasangawo mulambo gusuuliddwawo basanga ebibbe ebiba bisuuliddwa ababbi oba okuwulira emiranga mu kiro egy'abantu ababa batulugunyizibwa. Ekiro ekikeesezza olwaleero abantu ababadde bagenda okukakkalabya emirimu gyabwe bagudde ku pikipiki ekika kya bajaaji namba UAE 361J ekikoofiira kikatamu saako embazzi n'essimu nga bisuuliddwa mu kifo kino nga ne we bibadde wabaddewo ensiitaano kyokka nga nannyini piki talabikako. Kiraga nti wabaddewo ensiitaano embazzi esangiddwawo n'enkumbi walaga nti wabaddewo okulwanagana naye nga tubadde tumukuteebereza nti wandibanga omuntu waffe eyabadde ku pikipiki eyo yattiddwa naye sofa tannaba kuzuuka poliisi ekyakola ogwayo gw'okunoonyereza okulaba nga tuzuula ekituufu. Kiya gye basudde mu kitundu naye nga ku ssaawa eyo nga 8 ogw'ekiro waliwo abasobodde okutegeezaako abaserikale b'ebyokwerinda b'ekyalo waliwo abantu bali mu kulwanyisa bamuggyako kuki wano mu Kirombe naye olw'okuba nti babadde batono era nga bakubidde era bamanyi abantu babulijjo batya kakati banyume nnyo ku mate tugenza okuteera gye basudde wano naye pikipiki eri kiteeberezebwa gye baatutte nnyiniyo yabadde avuga birime. Ssentebe wa Central Division Robert Peter Kabanda ng'atuuseeko mu kifo kino atutegeezezza ng'embeera eno bwe yali esaliddwa amagezi abasirikale bwe baagumbanga mu kifo kino okumala akabanga era nga bagenda kufuba okulaba nga babazzaawo. Naye nga bwolaba twagala kubaza poliisi evuddeyo mangu nnyo n'abatuuze abapulovunaanyizibwa bwabwe okukola ebyobukugu n'oluvannyuma ndowooza bajja kukkiriza abantu bagiyambeko okusamba ensiko tusobole okuzuula baddala kituufu nga wabaddewo okutta omuntu oba okumubba oba nga ababbi bazze nga babadde bakozesa ebintu bino. Kakati ndowooza kyali kitwadde embeera ey'okulongosa ku mbeera ey'obutemu n'obubbi n'okuba nti wano olaba nti babadde bagezaako okusaawawo emisana abantu baba bakolerawo naye ekiro kifo kya bulabe nnyo. Poliisi okuva e Mukono etuuse ku ssaawa 3 ez'okumakya era n'ekozesa embwa yaayo ekonga olusu kyokka mpaawo kye bazudde. Ebisuuliddwa mu kifo kino poliisi ebitutte nga n'okunoonyereza ku mbeera eno bwe kugenda mu maaso. Bya Yiga Eric, Crossroads TV Omunnyo.